Kaakati omuvubuka ono mukyala we yegatta ne taata we mu nsonga z'omukwano. Buli ennaku z'omwezi nga lumu, omwezi nga gwakatandika, mukyala we afuluma ekiro mu nnyumba n'agenda n'asula gy'asuze. Wabula omuze gubadde guyitiridde n'asalawo agobere mukazi we. Amanyi mukazi wange eno gy'alaga buli ennaku z'omwezi nga lumu ekiro aba agenze kukola ki? Agenze okukizuula nga mukyala we ayingira mu loogi ne taata we amuzaala era ne basulayo bonna. Kaakati wuliriza, nga sinnaba kutuusako vidiyo eno okusaba ogimpereka like etambule etuuke ku buli muntu. Omwami ono mu comment section mwali, buli kimu kye muteesa agenda kuba akiraba, wabula ababuuza ekintu kino mumwa amagezi ki era akivaamu atya, kimuzitoyeeko. Wuliriza, omwami ono mu buvubuka bwe yali musajja mwavu ebyaddala, nga mwavu, ng'ewaabwe n'ekyokulya kibula, kubanga yali abeera waabwe nga n'ekyokulya kibula, ng'olumu lwafunyeemu n'omutwalo oba 5 yagula emmere ewaka kubanga yakuzibwa single mother. Kakati lumu abaali alina gy'ali ng'ali mu kutambula, nga omanye muvubuka atambula oli muvubuka olabikako bulungi, agenda asanga mwana muwala eyeevuga, ng'omuwala alaga nti mwana wa mugagga. Agenda basisinkana, omuwala ng'ajja yeetega omuvubuka ono. Omuvubuka si yakwana omuwala, omuwala ye yeetega omuvubuka ono omwavu atalinaamu kasente atambuza ebigere. Naye omuwala baakyenjisiganya amanamba wakati we n'omuvubuka ono era ne basigala nga boogera. Baayogeranga mpola era ne batandika okuzimba relationship yaabwe ku ssimu ng'olumu bamanyi okumiitinga. Omuvubuka ono yali akyabeera waabwe. Omwana ono n'amugamba, naye omanyi nze saakwagalako ssente kubanga tozirina. Gwe tofaayo ngenda kuteeka mu bulamu obulungi, ogenda kweyagala. Ennaku gy'oyitamu ejja kuvaawo, ffe tetuli bubi. Emmotoka oba ogyagala ojja kuvuga gy'oyagala, akasente ojja kuba nako, ne bunaba tokola nze nja kukuwa essente. Munnange ebintu bino byatuukirira, omuwala yabituukiriza. Omuwala yakwata ssente n'aziwa omuvubuka ono, omuvubuka n'anoonya w'abeera, n'ava mu maka g'abazadde be, n'apangisa ennyumba, n'afuna w'abeera, ennyumba ennungi, apaatimenti ennungi, n'amuwa emmotoka, omuvubuka n'ava ku bigere n'atandika okwevuga. Ebbanga lijja ligenderera, batandika okubeera bonna, bajja ne beegatta mu mukwano nga bw'obimanyi abantu abaagalana. Naye omuwala ono teyasooka kufumbirwa muvubuka ono mu kusooka. Omuwala yali abeera waabwe nga n'omuvubuka abeera wuwe. Naye ng'omuwala amanyi okuva eyo ewaabwe n'ajja n'abeerako ne boyfriend we ne baavingamu some good time. So bwe bityo omuvubuka teyanoonyerezako ku muwala nnyo kintu ky'amaanyi nti oba amunoonyerezeko omuwala waawa, oba omuwala abeera ludda wa, oba omuwala bino biki ebimukwatako. Omuwala yajja ne ofa ennungi, akasente akalina, amuwadde emmotoka, omuvubuka ayeevuga. Omuvubuka kakadde kamubeera wano mu nsawo tekamuvaamu, ng'olumu amanyi n'okkubira ku taata we, ku maama we essimu ey'ewaka, n'ababuuza bannange mulinamu kasente mwafunye ku kyokulya, nti munnange tetulina, n'abakwatira 3 n'abawa. Ezo zonna nga maanyi ga muwala, ng'omuwala ewaabwe bagagga. Kati munnange omuwala ono ebintu ajja abikoowa eby'okubeera mu bazadde be, agamba njagala kutandika kubeera naawe bba wange, kubanga baali babadde bonna ebbanga bakulidde bakuzeekuzeemu awo, agamba njagala kutandika kubeera naawe bba wange, nze waka njagala kuvaayo. Ono amugamba tewali buzibu, bebi jangu tutandike kubeera ffenna. Ng'omuwala akwata bintu byava ewaka ewaabwe ajja atandika okubeera ne bbaawe oba boyfriend we nga babeera bonna babiri. Babeera bonna. Ono omwami alina ekintu kye yatandika okusinga ku mukazi we, nga buli ennaku z'omwezi nga lumu, obudde obw'ekiro omukyala afuluma ebweru n'agenda. Buli ennaku z'omwezi nga lumu omukyala afuluma ebweru ekiro ssaawa 6 ez'ekiro n'agenda. Naye ng'omwami nga tamanyi mukyala we wajja aba alaze. Ekintu kino gwafuuka omuze. Omukazi nga babeera bali mu nnyumba beebase, omukazi nga avuzuka bulungi nnyo ayambala, ng'akwata bisumuzo by'emmotoka ng'afuluma agenda. Akomawo enkeera ku makya. Ekintu kino nga kijja kibeerawo nga mu butuufu kituuka ekiseera kimumalako emirembe. Ne mu process eno nga bali bonna ng'abafumbo, omukyala yafuna olubuto. Omukyala mu kufuna olubuto lumu
yafuluma ebweru ng'ali lubuto, ne mulino ebbanga omukazi lyabadde ng'ali lubuto ng'afuluma ebweru n'agenda ekiro sawa 6 buli nnaku z'omwezi nga lumu we gutuuka ng'afuluma. Yafuluma n'olubuto era n'agenda n'akomawo enkeera ku makya. Kati omwami kyava awulira ng'emirembe gimuweddeko n'amubuuza, naye owange buli kanaku buli nnaku z'omwezi nga lumu gwafuluma ekiro obeera olazeewa? Kiki ky'oba ogenza okukola eyo ebweru? Oba olazeewa? Kubanga gy'oba olaze simba simanyiiyo, nzonna eraliikiriza. Omukyala yamugamba ssebo, bino tojja kubisobola, tebyeyingizaamu, teweeyingiza mu nsonga zitakwatako. Fokasinga ku bulamu bw'olimu, bino byange nga nze. Bwe nfuluma ne ŋŋenda nkomawo ndika ekikyamu oba nkomawo ndika akamogo, ntya nedda. Omukyala namubuuza, bwe nfuluma ne ŋŋenda nkomawo nnina mabwa oba nkomawo nkubiddwa? Nkomawo ndi bulungi nga bwe nagenze. Kati tonneeraliikirirako, gye mba ndaze mba mmanyiiyo era amala ne nkomawo nga ndi mulamu bulungi. Ne bayomba awo, omusajja agamba nedda nze togenda kutandika kunjoogera wano eno. Ne bayombera ddala ddala okuyomba okw'amaanyi. Era wakati mu prosesi mu kuyomba, omukyala ono olubuto lwavaamu kubanga baasikaŋŋana omuguwa ebyaddala. Ne bayombaawo ne baagala n'okulwana. Wakati mu kwenyoolanyola awo omukyala olubuto lwavaamu. Omukazi olubuto mu kuvaamu ne bamutwala mu ddwaliro ne bamujjanjaba bulungi nnyo ne bawala ne baddawo embeera n'etereera. Naye ekintu kiri eky'okufuluma omukyala tekyakoma. Omukazi ng'afuluma naye ng'omwami tamanyi mukazi wa gy'aba alaze. Ng'omukazi ennaku z'omwezi nga lumu afuluma naye ng'agamba n'omukazi ono wa gy'aba alaze buli nnaku z'omwezi nga lumu. Mu butuufu ne kimumalako emirembe. Kakati amagezi ge yakola n'agamba naye nedda, mukazi gwe nina otandika kati okulinnya akagere kagere mmanyi wa gy'oba olaze. Omwezi gutuuka, ennaku z'omwezi nga lumu, musajja wattu ng'akoze pulani ze bulungi n'agamba kati gwe mukazi gwe nina okugoberera mmanyi wa gy'oba olaze. Sigenda kubeerawo nga buli kaseera ofuluma nnyumba yange ng'ogenda nga simanyi ky'oba ogenze kukola. Oba olagawo ekiro essaawa 6 omukazi omufumbo. Omukazi ng'akwata bisumuzi by'emmotoka nga omwezi nga gutuuse ng'afuluma. Omwami naye kye yakola, alaba omukazi afulumye agenze nga naye atandika okumulinnya akagere kagere, ng'atandika okumugoberera. Omukazi ng'abaako guest house emu kwe yapaakinga ng'eringa nga hotel ne zino ennene, ng'omukazi yeesogga muli cwi nga yeesogga munda. Omwami agenda okulaba omukazi wapaakinze ku guest house ayingidde n'agamba, mukazi wange kikyazze okukola wano? Agenda okulaba ng'omuntu alinze mukyala we ku guest house eyo ssezaala we, taata w'omuwala nga y'alinze muwala we era nga bayingira guest house babiri wecwi nga bayingira babiri. Omusajja n'afa n'agwawo ekigo n'agamba mukazi wange ali mu loogi ne taata we, bakola ki? Mukyala wange yeegatta ne taata we, nsonga ki eyo? Byonna bwe yabiraba ng'akwata kkubo ng'avuga mmotoka addayo ewaka. Omukazi n'amulekayo, teyabayingirira, teyabanyega, teyabakanga, tebaamulaba ng'akwata kkubo addayo ewaka alinde omukazi abimunnyonnyole. Bw'atuuka ewaka omukazi jjukira ye akomawo nkeera ku makya. Omukazi aba atuuse ewaka ng'omwami amuyita amugamba, wange jangu, wajje wabadde olaze ekiro ky'ejjo? Omukazi amugamba, nakugamba ebintu bino ebyange tebikwatako, wandibadde obyesonyiwa kubanga tolina kyojja kusobola. N'amugamba, nakulabye ng'osisinkana taatawo mu loogi, mwabadde mugenze kukola ki? Gwe ne taatawo mwegatta ne taatawo mulina ekyama kye munkweka. Omukazi n'amugamba, wangoberedde? Ndi ye nakugoberedde kubanga ebintu by'okola nze badde bimazeeko emirembe. Okola ki ne taatawo akuzaala? Omukazi nno ng'amugamba, ebintu by'oyingiridde tojja kumalako nabyo. Ate n'ekirala engeri gy'otulabye tokyalina ngeri gy'okivaamu kino kintu. Nze oyo taata wange neegatta naye, ebyaddala tukola omukwano naye, naye ssente ze tulina zino zonna ne ssente ze weeyagaliramu bwe ziva. Zino ssente ze tulina, obugagga bulabo bwe tulina bwe buva. Buli we neegatta ne taata wange ze ssente era we ziva.
ate nga tetuli willing kustopinga kati ate gwe engeri ekintu kino gy'okiyingidde kati naawe kikulidde. Bw'oba owulira oyagala kukivaamu olina okukola ekintu kyekimu. Olwo omuwala agamba boyfriend, agamba nti boyfriend we bw'aba ayagala ova mu kino ekintu naye alina okukola ekintu kyekimu. Alina okugenda n'asedyusinga maama we. Boyfriend we agende eri maama we amuzaala, amusedyusinge, amusikirize, bakole omukwano ne maama we, ekintu kino alyoka akiveemu. Naye ate bw'amala okukola ekikolwa ekyo ne maama we eky'omukwano, kirinamu ku outcomes ezigenda okivaamu. Omu ku babiri alina okufa, either maama we oba boyfriend. Kale ate ono boyfriend yalina okusalawo kwani alina okufa, either ye afe oba maama y'aba afa. Ng'omukyala Yosebo bw'atyo bw'amugamba, n'amugamba kino wakiyingira, ffe tufunye ssente zaffe tuzifuna mu ngeri bweti, nze bwe neegatta ne taata wange obugaggaza zino ssente ze tulina ge mamotoka g'okyusa g'ovuga ke kakadde k'enkuwa miliyoni 2 miliyoni 5 ezikubaamu, bwe bulamu bulungi we tulimu, nze kwegatta na taata. Naawe olina okwegatta ne maama wo bw'oba oyagala ava mu kino kintu. Kati omuvubuka yeebuuza akola atya ekintu kino akiveemu oba akisigalemu? Amagezi gonna gonna ge mumuwa agenda kuba agalaba. Mu comment section mwali ebintu bizibu, ate bino bye mbanyumiza bya ddala, temulowooza nti bya muzannyo, bya ddala. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli, mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekulina ku mukutu, mwebale okuba nti ate musubscribinga saako okuba nti mufollowinga. Eno number 1 news channel. Amole gotagenda kusanga wantoola wonna ogenda gasanga wano. Gwe subscribinga omale oteekeko ka notification bell ebisigadde obindekere, obe nga tosuba buli mboozi yonna gye mba nkuteereddeyo. Mbaagala nnyo mwenna, Mukama Katonda abankuumire, abankolera obulungi obutagambika, mbeere bulungi, mweraba.